Tukibayita okunnyonnyola lwakuba tennyinnyonnyola ye yeetaagamuko kubategeera ennyo kyovula abasinga baamunyiigiranga mangu kubanga bw'oyita ku by'obuyabayaba kungulu tosobola kutegeera Tamale aba yakakwata ku kino n'akwata ku kiri naye bw'abigatta kikwetaagisa ebbanga okutegeera kyabadde akola ki kyabadde agamba. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero okubagamba nti newankubadde Tamale afudde, Tamale tagenze just afudde bufi. Nze nakafiirwa abantu ba mirundi 3 bembadde nnina nabo pulaani eziyamba eggwanga mu nsonga z'okunnyonnyola exactly kyekigenda mu maaso. Twafiirwa omugenzi Kato, Mukama mumuze emirembe, ne tugenda tufiirwa muto wange oba muganda wange omulala gwe bayita Isima. Mu ngeri eyo era naye yaliyo omu ku bantu abaliowa oba abategeeza abantu ebintu ebyobukulembeze n'enfuga bwe bibeera, era nga gwe tubadde tusigazza omuntu abantu gwe basobola okuwuliriza abadde Tamale. Naye mmanyi Katonda alina entegeka ze, yamanyi eddiirwa n'akimaani, yamanyi ensonga ye esembayo. Ffe netumukwesityoninga, ffe tulina kumwebaza na kucelebratinga obulamu obwabo bwe baba batuwaddeko akaseera abatuwadde. So n'olwekyo tumwebaze Katonda olw'obulamu bwa Tamale emirundi, ate n'okuba nga tatulekedde awo, atulekeddeyo abavubuka era tulina Junior oyo njiwa obwongo bwa butereeza obulungi mu maaso yadde kijja mutwalira obudde, naye tusobola okuba nga tukiraba ekifaananyi nti tulinawo omuntu. Abaana bonna nzira mu nsasira maama mundaawo ne maama oli omulala, bonna bamaama. Nyongera okusaasira baganda bange abato, batabani bange, bawala bange, mwenna mugume. Kino tekikyala wamu, kikyala waffenna. Oluusi tobanya naye oyinza okuba nga gwoddako, naye si mu bubi. So tube nga tube bagumu, tuleme kulowooza nti nno Katonda yatuvuddemu. Awatali kulwawo nnyo, njagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni era chair waffe owa ekibiina kya NRM olw'obutasuulirira Tamale emirundi. Tamale abadde muntu mukambwe ennyo nga ne President amutyamu. Okumanya abadde amutyanga Tamale twewuunya, nze Bebekulu nsobola okwesiba wansi w'emipiira gya President bw'aba agaanye okundaba. Nensalira Tamale emirundi amagezi mugamba gwe todda ku ebyo. Nanga Bebe nze sijja kgenda wansi wa mipiira ayimirire oba mpite. Muzeeyi n'amuyita Tamale oyo gw'olaba n'agaana. Oyo bw'agamba ekintu aba akikoze eki, aba akimiininze awo. Naye ekikwewuunyisa nti Tamale emirundi tabadde mukozi wa President Museveni, abadde 5 wa Museveni 5. Era kasimu bwe kavuga nga tubakategeera nti Tamale mulwadde, nali nina ennyonyi nenjipushinga wande okulaba nti nno tukwasaganya obujjanjabi nti muzeeyi abuulirwa. Nja kwebaza nnyo omwami omuyita Faruku Kirunda, oyo gwe nkwasaganye naye ne tumeka sure kuba bino ebintu mutuufu biruma singa ofindinga out omuntu ayiyewo omubiri ate ne wayitawo eddakiika emu ng'omuntu oyo tafiiriddwako. So muzeeyi yarespondingirawo n'ateekawo open check ejjanjaba Tamale mirundi. Era omulimu gwaffe ogubadde omukulu gwa kumakinga sure nti no coordination eya buli kimu ebeerawo. Naye ate era nga bwe mbagambe nti essaawa ya Allah webezze tewakanyizibwa. Naye nga ndi musanyufu nti Tamale bwe twanyumyawo mu ddwaliro ebintu bingi bye twayogerangako, naye yandaga nti taano we amubeereddewo era nsuubira nti awumudde musanyufu ku ludda olwo. Njakwebaza of course obako bwavudde wa First Lady Mama Janet, njakwebaza General Muhoozi kuba ye yaluteeka mu time immediately. Njagala kwebaza Jjajja Nalweiso, njagala kwebaza Office of the Prime Minister.
mu ngeri eno okufa kw'omugenzi Tamale katukubeerere example eri abantu bonna side zombi, abakulembeze n'abantu abagezaako okuyiwawo emibiri side zonna ez'abali ku oludda olwa gavumenti eri mu NRM oba n'abali ku side ekola ki evuganya. Bannaye mufeeyo nnyo ku bantu abababeererawo. Ensonga erumya abantu bangi mu NRM yesinza okutuleetera n'ekizibu, n'obeerawo ne weeralikira n'ogamba mamba nze ani anambeererawo. Kale bw'ataba pulezidenti abeere RDC, bw'atabeera RDC abeere omuntu. Okubeererawo omuntu si ssente zokka, naye n'okunyumyamu n'okubira ku muntu essimu n'omubuuza oli otya, kiki ekiganye, kiriwa kyensobola, kiwa kyesobola ki kyekisobola. So awamu on behalf of the family ndi very sure ti family wenaaba eyogera ejja kakasa nti nno kituukiriziddwa. Era nze nga Bebe Cool ebbanga lyemmaze nga nyongera okukolera President Museveni ne Uganda wamu, ndi musanyufu enkwata gyebakutte omugenzi. Olugendo lwakatandika leero lugende e Masaka, enkya luggwe ku Sande nga tumutaddeyo, naye nsuubira nti Abannayuganda bonna tujja balaga nti ensonga eyo ey'okukola n'omukulembeze w'eggwanga bwegikwata obulungi ffenna tujja kuba tufunamu ng'Abannayuganda. So n'olwekyo njagala mmalirize nga ngamba nti tweyongere okukuuma emirembe. Bantu bangi nnyo abagenda okujja wano leero, abantu abali wabweru awo batuyambeko obutakola nnyo kavuyo, tusobole okumalako olunaku lwaleero nga tuli bulungi. Omugenzi Mukama amuwummuze mirembe. Thank you. Saba tukubire mukadde waffe Bebe Cool mu ngalo.